bademi okugifuna mulero abuukire abamu ku bakulembeze mu district ye Kamuli ng'akuba ati bali kuvira ku emivuyo kino ekitunda milimo ky'owulira okutunda emirimu omwana yabanga yasoma ayina empapula yatuuka okujja okufuna omulimo ogwa gavumenti aye basooka bamusaba kintu kidogo akubye ati waliwo abamu ku bakulembeze Kamuli awo idukira service commission eye Kamuli ekisanda kyakola ki kyawaaku kati ekisanda we kiwaaku abamu ku bakulembeze mu Kamuli balikola omupango babenga bapangisa service commission eyebuyende eide egaba emirimu Kamuli kikirizibwa mu mateeka yes mu mateeka kakada yabukiza omuntu ati nani alikwera ko okufa mubulire me malaleni ejo kufa agati wa mperano n'okulaira kwa kaloli mwaida yendi mwambuza ku nsonga eyo nakanti ebintu bireke bya service commission muleke kyama nali kunjira mwena alonda abantu be so please sara service commission mugireke eziraja kufa mugireke aye ndi ulira nti abantu bomukanso batunde emirimo ate tibenda ba tiwali kwenda kweta abantu ba Kamuli kubanga banasaba we Kamuli aida kuropati ba wakadaga ati bansabye sente actually ndoza kyagadde okusinga nnyo okukola kwe kubanga kuba amanyi kati waliwo olutalo lw'amaanyi oluli e Kamuli eyo temanyi olutalo lwa one corruption enguzi nnyingi then waliwo bali mukyalimu akakundi bano ba Charles Mpalabule akakundi bamaama kadaaga eyo ba Morris Kibali akateka soga akati akakundi kalinga kyenyanya kaje katambulira mu mazzi wekati kinaidukira katambulira wekati kagazia Charles Mpalabule oyo speaker wa Kamuli nasoka okuseconding eyo yabise ekitesa ati bekati wagirole kubwaseka ate remember bali balwana ngabali kuba kadaaga heba mukubyo omukazi banange but cha service commission ena abakuba titwidio balwache emivuyo divine omuganguzi gwe tujja naye Kamuli emivuyo okubaayo bene wabula no salamu sumba kati logoliriye Kamuli mu byobufuzi balogagana olowundi yali yakagwa kabenje yafa owundi bamukube byasi wawulira ati kodi ebintu bitambula bulukalamu obwibyo obuli mu Kamuli banange bwetaga kulambula